alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngabuli jesawe ziti tuba tuyingiddewo ne programu yaffe Emikolo. Emikolo kiffe gyaffe gikwatagana mu bintu bingi nnyo kubanga abantu bakola emikolo egy'enjawulo babeerawo mbaga kwanjula shukuru akika birthday baby shower ffe tubikuwa olunaku buli lwa Sunday essaawa 10 paka saa 11 tuba tutuuse kwe tuula butuuzi abaliyite bagamba nti bannange mujje mulabe baana bawala oba baana bawala batuuse kati essaawa zino okubanga balina kye batuwa ekirungi ennyo naye naakubuuzako simulala yenze omuzira mamba Nankya Sharifa ne munnange era omwana ow'enkima Nagawa Sad osibye kyo mulungi ali ku GTV nkimanyi obwedda watulindiridde obwedda tovaawo manya nti yetujjula ate leero oluwombo lukambwe kubanga banene ababedde abakankadda betukuleeta Fudenga ya fiso mona baraka owa mukisa lwazaliddwa luyozayozebwa abantu ne bakungana olwa birthday obu birthday abaana bawa mukisa be bafumbirwa era be bawasa muli waba mukisa tunyumirwe nga tulina bo mukisa ye mweyagala olwanyini byonna okubawesa byo yoga saide n'omugambe saide no mugambe yoga ababinyumirwa sibawulira ongera basana okuyozayoze babambi yoga EMS Records muliwo abayina baraka muwaga abayina baraka Muwaga ina baraka abayina baraka muwaga abayina baraka tunyumirwe kale kasiwa kakanyala menyeka bimba oba kutuka pone kutukona yuwencha tabuka kakanyala menyeka bimba oba kutuka gumbo kutukenya bulo tulage swaga ya bebisima yoga saide no mugambe saide no mugambe yoga ababinyumirwa sibawulira ongera asana okuyozayoza ekyenjawulo okusinza ku mikolo gye tutera okulaba ku luno omukolo baguteeka mu gardens simanyi lwaki kyakolebwa bwe kityo naye buli muntu abeera n'ensonga ze lwaki abeera akoze omukolo mu ngeri eyo nti tufune mu kifo ekirala ekyanjawulo ku mukolo guno kwaliko abanene bonna abazaka aba sharia secretary for religious affairs bona baaliyo nga bangi aba public relations officer ababedde abanene omanye abantu ababeera ku mukolo n'ogamba mu butuufu omukolo gugumidde kwegamba n'omwami agenda okujja nga naye akola ki tanyooma mukyala gwatwala nti omukazi gwentutte nki munywevu ebikonge ebibaddewo byamaanyi ekyo kyennyini abaana babandi ne mubayisaayisamu amaaso eyo nga muga banankola ki naye kati ono ye baaba ye kyali kya tabu Ssesimba yali afumbiza muwala we Nakato ono mulongo ne Rehema Nakato Ssesimba ng'amufumbiza eri Tamale Juma amanyifa ab'enkima tulina omukwano mwali mutwala fe twali tutwala babogerera omukwano bagula ekyo kyensi yenna ekimanyi ekyo ekimanyi nti ab'enkima bannaye tuli balungi nnyo kwegamba Nakato
yakutte watuufu. Kakati ekikulu kyabina kyasinga okunyumirayo ku mukolo ogwo kyali kintu kimu. Omusajja baamuzannya akazannyo mwannyoko. Akazannyo kaali katabbunyako nagamba baagala tukola kiki. Abaana bonna omanyi eri abalongo nga bo bafaanagana nga mu buntu ne bw'obasanga toyawula bwe kitaba kinyo toyawula nti ono yagundi ono ye Nakato oba ono ye babiri. Kiringa n'abasajja era oyinza okusanga Kato ne Waswa bafaanagana ate bw'osanga batafaanagana nakyo kyanjawulo naye ono baamukola akabaddi ke basooka ne baleetawo babiri naye nga mu buntu n'abali mu kidaala nga tebamanyi nti oba ye mugole omutuufu oba si ye mugole omutuufu naye nga tetunnagendakaawo manye ebiseera ebisinga bagamba nti bamaama balina kubeera mu manju tebabeera eno naye ndowooza engeri omukolo gye baali baguteeka mu gardens maama kyamuwa bamaama baaweebwa omukisa okujja nabo basanyukeko balabeko omukolo nga bwe gukola ki bwe gutambula kuba ebiseera ebisinga bambi babeera nnyo eri mu nnyumba naye maama mbi yalaga essanyu akuzizza teri nkimanyi nti buli muzadde ali eyo yandinyumiddwa nnyo okulanga omwana we agenda mu kitiibwa mu bufumbo obutukuvu oba obutuufu mu kitiibwa mu ssanyu eringi ennyo kati bwe tudda ku kyennyambala abantu bayambala bulungi nze nakugamba okusinziira ku nze kyenjagala nti bwe tuba tugenze ku mukolo abantu bambale gomesi kale kisinziira ku mukolo naye nti webuba kuhinjira abantu bambale emishanana okusinziira ng'omukolo bwe gukola ki bwe guli nti bagwa buwangwa wajje tugenze kitundu ki batuga nti batugenze Busoga abebusoga bambala batya already bambala gomesi okuleka nga tugenze eno bannaffe abanyankole abo bwe batyo kubanga gomesi si kintu kyabwe nnyo naye kati awo ne bw'oyambala omushanana gwo ne musala nti mwena muli bakwambala mishanana kiba tekikola bubi naye wano ewaffe ate kiba kiraga bulala abakyala abambala shariya olwokuba nti ate bangenda ku mukolo kanyambale shariya jezi ye ennungi tuzimanyi naye kati ezo at least bajambalire wano mukola mu mbaga awo naye waguba nti mukolo gwa traditional yambala like culture wear gomasi oba mushanana abantu bamanyi nti no tuli ku mukolo ogw'obuwangwa naye eno batwambalidde bulungi era kyo nasiimye baawomye kati ekanzu kati bwe tudda ku ddiko oyo okusinziira omugole omukyala yagezezaako okublendinga n'eddiko ndowooza ekyo bw'oba otunuulidde emikolo gye tuze tulaba abagole bagenda bakikomyawo ekyokubanga bablendinga n'eddiko bwekiri kuba bw'oba otunuulidde eddiko oyo bakozesa white ne bakozesa ne green oba bamuyita turquoise green oyo green abeera atangaalirira omugole yayambadde kwegamba yalonze engoye ze bulungi nnyo kubanga yafulumira mu lugoye olwa peach bambi yalabika bulungi nnyo yavaayo nga sitabuwa natoola atuwa awo simanyi alannange ebyokuyimba ndowooza tujja tubyesonyiwa naye nga yalabika abalina baraka awo olabira nga omwana abanyiize bandibadde tebatulanga mu maaso abantu abanyiiga bannange nsaba buli omu awuliriza kano bw'oba omanyi togenda ku mukolo gwa munno ng'ogenda kunyiiga nkusaba mu ddembe mu kitiibwa sigala ewaka omukolo olina okugubeerako ng'oli musanyufu kuba tuba tuzze ku mukolo ate olwo bw'onoonyiiga ate mu kufiirwa onookola otya era olaba abogezi abasinga obungi agenda nagamba abantu ti bannange situtte bamuzibe abategeeza bambadde galubindi n'agamba n'ekirala nti bannange omuntu musanyuke atasanyuka tuula emabega abasanyuka batuule mu maaso nze era saagala kutuula mabega nze ntuulira wali nenkuba akalulu era manyi nagamba n'abantu tera okupostinga ali ne mbagamba nti bw'oba onoonya abakyamula omukolo wendi nkubira ndeeta ttiimu beeyi akuteesa kubanga nze nange njagala omuntu tumusanyukireko bwekiri si mu bubi ne bw'aba mujjawo guma naye nga Nakato yalabika bulungi nnyo then mu gulundi ogwokubiri nga baleeta ebirabo yayambala gomesi eri eyatakoisi green gwe nkugambye eyo oyo takoisi green oyo akola omwana muwala bulaya bambi yakula bulungi engoye zamunyumira kwegamba yakola selection ennungi kyekyo kye bagamba nti neyajjamu olubuto awo wakaabira yasula omwana wakaabira kwegamba maama yali wali nga bwe nkugambye ng'essanyu lijula okumutta omanye eryo essanyu teri muntu atayagala kulaba kufuna ssanyu ebyo kwegamba
bambi kyali kirungi nnyo omukolo gwali munyuvu nnyo kati then wanene okusala cake yayambala dress mpanvu yali ya cream ng'espakolinga eriko amayinja najjayo ne basala keke yaabwe bulungi. Yes. Ekyo kyali kirungi kati ate ekyo kyawa babirye atannaba kugenda bw'aba yagenda naye okubanga agamba nange nina okukola ekintu bwekiti kubanga aba aliko kirinde banna ate kinaalabika kitya okitegeera and then ku mulundi ogwasembayo Nakato okujja okuleeta kabbo ka muwala yakaleetera mu gomesi eya white. Olaba kwega mutukuvu nga mutukuvu titaliko bala sina gamba bwekiri naye nga bambi oba balabe bambi beesaanira tamanyi kugamba nti fe ab'enkima tuli bazibu nnyo kaakati ab'enkima nga bwe nkugambye bambi beesaanira n'omwana Nakato Ssesimba eyafuuka Rehema Tamale. Omulungi ali ku GTV essaawa zino zennyini twagala tukulageko ku Nakato bwe kyali ekintu bwe yakikuba ekyali wali kwegamba naawe ogambe nti ddala kyekyo kye bayogedde bambi tebajubisa omwana muwala yanyuma bannanga omugole taba mubi yalabika bulungi nnyo aba yalabika bulungi nnyo kale nolwensonga tugenda kuwumuzaamu tukulage ku mwana muwala oyo bwe yanyuma tukomaawo. Saba mukole parking Nabutumuwe parking Mukole parking Owa mukwano mumuwe parking Kanakoze wa mukwano Nabunjaga nakuwanya Kanakoze nzene tete kamuga Lero njaga nakusuze Kanakoze wa mukwano Nabunjaga nakuwanya Kanakoze nzene mama kamuga Lero njaga nakusuze Lero tula watia balete birabo Ene waffe twasoma kimulabweyo Isa masabola babalunja makola Eno banna babitwa bagobaye waffeno Ono wange kamuwane Nebula ndina lumwalyawo Era nze nono mutulinde Munatutegesa bitimeyo Era nze wansanga ne kimudu Wambodaboda darling wanzibula n'amasago Wanteba kanya kadulu wambodaboda darling wanzibula n'amasago Kanakoze wa mukwano Nabunjaga nakuwanya Kanakoze nze ne tata kamugambe Lero njagala nkusuze Kanakoze wa mukwano Nabunjaga nakuwanya Kanakoze nze ne mama kamugambe Lero njagala nkusuze Sweet yantolosa muteka Olwaleero nkulabanga bbaka Leka nze nebaze kunampimba Esomola ng'obulabo gwe ŋŋamba Oba ng'owakana mubuuza Badiro Baba Badiro eyamanyina kiboko mama ze yankuba Nango Badiro era nze wansanga ne kimudu Wambodaboda darling wanzibula n'amasago Wanteba kanya kadulu Wambodaboda darling wanzibula n'amasago Kanakoze wa mukwano
kachibajugude kachibakonde abalala baleke babi ndi mulungi nemanyi obutono si kikulu kasitendidondalo ebyambalo nina bingi ddali ekyo kimanyi kya bulijjo oyagala nyambala ekirodi oba kitiiri ddali gamba bambi lowooza ku nze tunuulira nze bakunze nzeka lowooza ku nze ddali bamunyiriza kyekusaba kabola tubeere nze nawe kisanyuke kijaguze oleka bakole fitina kachibajugude kachibakonde aboleka bakole fitina kachibajugude kachibakonde lowooza kuze tunuulira nze bakunze nzeka lowooza kuze ddali bamunyiriza kyekusaba njagala tubeere nze nawe tusanyuke tujaguze aboleka bakole fitina kachibajugude kachibakonde njagala tubeere nze nawe tusanyuke tujaguze aboleka bakole fitina
afunye omwana ayimusa emikono ogiyise mu maaso ng'atakasisa mmeeni abalina ssente nga naye agaani kyennengedde olabika olina n'omukisa mugo waggwayi kugambye otutte banka mwesigwa kiro n'ekkanisa sekwalimanyi amuko ky'olimpa olwaleero mukuwagenda mugyeyo mulabe ekimuli olwaleero mukuwagenda sentese muleete ekwasalawo olwaleero mukuwagenda irimpisa atambuza abakaka olwaleero mukuwagenda seyeyasisiku balage olwaleero mukuwagenda ozingamu balage enninnya olwaleero mukuwagenda tulina abawala nfaafa bemulengedde bo batono kati basamyeko zaabakolamu eyo mugamba mutya gano ge maka ganyuma okuwasamu ekyo n'okimala tulina eddiini oyinza okugamba otuuse mu Dokita tusanze nnyo okulaba ne gwoze naye si kutakuba dokita bana si dokita wahabu nti bandabe temugubye engalo wa bitabo twongera okubaaniriza twaniriza nnyo bakadde bange waliwo bano nange abandeera okulaba nga mundaba nga bwendi nebaza nnyo haji nsereko mutumba oyo Tiara omanyi wansinga omuntu abadde mu kifo ekiri sensitive ng'ekyo kisigalawo empaka ne bamuziika ate era n'oluvannyuma era twongera tugamba nti ono baaziika PRO ekitegedde timwebaza nnyo kubanga agisereko no bwe yankwaza hajja tebaddiira ono maama nandera bisimilla ne batukuza bulungi nnyo bwe bamala okutukuza bulungi nnyo nga tuli ne musawo saala ono ati mutumba oyo n'atulera bulungi yati saala okujjako nga weerabidde gye wava nayanyinsireko yatulera bulungi nnyo oluvannyuma lw'okutulera ssebo wansindikira depute mufuti nandera nnyo bulungi nnyo olulero olwawaggulu ennyo nga yamanya bwendya nze era samanyako ku kawunga k'ekisulo ey'ekibuli nga ngenda wasamaha nendya ekyeggulu gyensimbulukukira nolwekyo yatulera bulungi nnyo yensonga lwaki tulinga bwe tuli nga mukyatutunulako nga nabaga nti guli mutabani wo gyali nga toga nti oyo so tubeebaza mukulu nga mwejjukanyamu era nga munyumyamu nga maka gali ga ssanyu ga ddiini ate nga ga mpisa sebo tufunye abagenyi abatwegasa bagenyi banju eno mukulu banju eno kale ekizibu kyaffe tusinga kuziyiza afuluma okusinga ayingira bwe kubaako eyeetisse ng'afunyiza enkokola naye nga tagenda kulwana atuuke wano wendi wa alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu sebo taatanga yeffe abakulembeddwe ow'emmamba kizito mutabani baddoni leera bannange kati ono ye PRO Uganda Muslim Council Masaka naye era munnange wadde oyina ebitiibwa naye era nze nkuzaala jangu bano balage gye balaga oba ne muzeyitibwa habulwa bw'abeera eka naye nnyiramu enfumbanga nze bwe mbatuba kati katandika butandisi Nobody complain with a thing, yo, like you do. The way you look is so familiar. You don't know, me would like to know ya. And I wouldn't mind if I get you over. Cause if I a dancer, you making every man back to the dance floor. Cause I'm a fire dancer. #1 from the coast to Uganda. Sweet like a
yennyini maama waabwe abazaala jatimiri yati Ssesimba dokita musawo kakati ngolooza yandibadde azaala balonda sikulaapu oyo ye director of foundation for Zim development oli patron ajisereko mutima so tuyanziza nnyo omanyi mukama wange ekyoka Mwebale kujanga mweyagala onsanyusizza ekibanja ekyo kyekyangu sakirowooza nkyolivamu omuntu wekkulanga limuwa katonda yebale ngaba wenna buunyiridde nofaanana lyejjenjetto wabula enseno yatengeri gyosazewo kukyoyanjule muno ey'okubyekolo kampi tebakubanange bajje balabe ensonga eno tugitanye tukole n'entegeka tulabe ensonga bwe zinaakwatwa bulira kikutte wakundi ne badduukirira engulu lero kunakulasala anti akigudde mu nnyumba nkyo mulabe bannange omwana leese munneewe bannange okutte bwebo omwana leese munneewe toswaba ne mujjo mulabe wamwe omwana leese munneewe okutte bwebo omwana leese munneewe zikusooka ne zitakwebereka kino saakirowoozaako nga bansekerera obwedda nti ndifumbiza dizeke kati mwekwekule kale buli alabye ekkuba erigenda ku kisaawe ky'entebe asooke asongeyo sebo taata songayo mu kkuba erigenda buli omu asongeyo mwebale okujja abange engalo taata atwaniriza mwebalire ddala twongere engalo za taata ensonga ebaleese tugimanyi abange twongere engalo bwe tuzze walungi okumanya nga tugimanyi essebo nzitono okusinga ebyenda olutuuka anti ebyenda n'omuntu agula avukira asabirako enkata abange twongere engalo naye mu bintu byonna ebiri mu nsi muno essebo Allah subhanahu wa ta'ala ye kyeyalaba nti kyekizito ekisinga ekyammwe ekibaleese nga kyetulina okuteekako ku kikyammwe ekyammwe kigonde weewaawo kyekyo kyeyagamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam inna sanuluki alaika kaulan thaqila kigambo kizito Allah kyeyasa ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nolwekyo mukkirize tusooke tufune ekigambo ekyo ekizito nga sunnagenda wonna kubanga n'olujja lwaba mashekhe katusooke tufune ekigambo ekyo ekizito ate ebisigadde bijja gonda basaba ekigambo kino ekizito kyetugenda okufuna saagala ate mukifunemu musango era bwe munaaba nakifunamu omusango tukireke tulinde paka nga buli omu asirise kubanga Qur'ani bweba esomebwa mulina okumusiriikirire muwulirize mubeere mu bantu abagenda okusaasirwa eri Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kano kola banga bawulira bubi lwaki Sheikh asomye katono andi basinga okunyumirwa ekyo Qur'an okusinga abatagimanyi kubanga yiwe agisoma ne muvaamu n'amakulu ddala mutuufu abaanyi beda tusaba Allah amutuweera obuwangazi mukadde waffe Sheikh Marudumba abeere nga asomera Qur'an abeere nga atusomesa tuli ku ttaka lya jjajja banga ffe nga bwe twabagambye eri mu kusooka ab'akasimba yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoloola ensi zonna
sinayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga kale twesimye nnyo Abaganda twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga awangaale mugaya bisaanyi abali twagala ngalo nimefunda kuigiza kakanumba masaja joti usiwe mbali nami Muwala if the point go to my head say make I deny you I go tell them say I don't be like that I spend all of my money on you spend a couple million on you you will never do say don't do it special type of feeling that I feel when I'm with you all the money anytime we're out here with you I want your heart and soul and your own body too I can't let you go I'm beginning to fall in love I'm beginning to fall in love Yo, bonsoir. I'm beginning to fall in love This love that we have in I know they catch you in the vex when I see you with another person. No, I know they wanna play no. Make me felicitate you. Hold me tight and rub on my head with you. Make I feel alright. Special type of feeling that I feel. All the money anytime when I'm there with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. I'm beginning to fall in love. Mama balinga ababega emmere ono omulembesi gwaffe bannange Taata kati bano bebano bayita abasawo Abaganda basawo Baganda anti okumanya nga Baganda anti bazzukulu ba Kabazi ekyango bedira Kasimba bakolera waliko ebulenga nabwo oba nekikolibwa ate kweyogera kali bakinnansi Baganda abantu tubakubira engalo ez'amaanyi abaana bataata ate era nga bazzukulu ba Kalibala ensiisi kati ate kikyogamba ahama kakubemu engeri ettaali olabe olya mucapwa mwekana okwogera ng'okasindika mwanadaani Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ekigambo kyalola bubbaasa salaamu yabeera mu DR yogera nnyo bawulire nkubbaasa ngamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyaluganda nali kyalwolabu waliwo bwe baawa ennyama nanga ti inna lillahi olwategeeza kintu webale yali aludde ogiryako mukazi wattu n'alaba ennyama nanga ti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un basawo ani akulembedde abantu abo omanyi kakati biseera bya covid bwe mubadde mubakebera bonna bali bulungi abange twekubira engalo fe abali obulungi bali bulungi naye nga mulimu omulwadde omu naye covid taata engeri gye tuli abasawo tetukkirizibwa kwogera byama by'abalwadde abange tukube engalo z'omusawo ali confidential musawo bano bamusawo Sara kyebava tebawogera bamusawo Jeeri bamusawo afuwa tebogera bantu baki so kati taata omulwadde oyo bwe tutabagambye bimuluma
tumurefarinze mu Remy's Clinic. Abange tukube engalo za Remy's Clinic. Okubeko mu ngalo ez'amaanyi. Kakati bwe kibeera bwe kityo. Omanyi omusawo yenna ne bw'aba n'akubaaga asooka kutambula mu kati njagala mmwe mutambule mu mbate. Amasomero kuba kino ekiri wano yagaguddewo yagambye bwaba manyi kati mwaka gujja kakati omwana omuwala tabeera yekka leeterako sekurite yaabwe kubanga bino ebintu byakuuma baana amanyi waliwo abawoza mwere omuggalo gwonoonya abaana ngaera boonoone bani agamba nti balinga nti ate guno omuggalo gwe guyamba omwana okumukuuma obulungi olaba abababeerako nga babakuuma nabo baleete baleete engeri gyajjidde ddala mu yeero agenza ogalanga bano bakyabula buli bakati ono akomyewo taata komiri waatabukidde oyo Museveni ayinza okugulawo mu janali bano nga ba P7 okitegedde anaab'omujasi omulaba omulabye ekyo oyo naavuga motoka ng'olwomanya tagenda kuvuga boodabooda yokka oyo motoka olwalira bwasiiya babakubuuzaako wamma. Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tata nzikiriza nti gana amaka ga Sheikh twabaddeko mukulu oli abadde nno omukyala mukulu atola assalamu alaikum barakatullahi nemugayi oli musiramu mupya kale bamakaako mubanamuse ثم لددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله من أحكم الحاكمين. Abange takbir iliwo ulidabo kama kitwaita idiga mutakaribaini waliwo mutamathirani gyakoze mutaka sheka titu tulani sheka webuza sheka munamugerere buli sali kigundu uli gwe mubuzo buli kiriza sheka ti kakati abo mbatadde ogacho
ali malala ge sebo taata buno mulembe gwa kugalawo tebe ekiba kya bbeeyi wagala ubiri ne bwakuziimuula bawe leero ezo teziraba bulungi ez'amaaso zibalabiramu maaso ga muntu ng'aziimuula ezo zaki ye wama ate waliwo ez'ennyindo era zonna ziba z'amaaso ate ranga zonna za swaga mukulu twakwate mu kikapu ng'alabika swabulu ntono mutabani swabulu muzzukulu swabulu taata swabulu hakuna ate kirungi ndowooza ono choice yabadde ng'eyono yasomerako egundi e Sudaani ekatuumu agenze ku ntuumu kati bawe n'ebyo kuba seeka yatulaze nti abyagala nnyo katubawe naakola ki Allahu akbar kale sekita bantwalire omwana atabuse w'obulenzi ababeze muli abazana dokita abasigadde mutuule investor wa Ssenga asigaleyo taata waliwo ebintu ebikusanyusa nebikunyiiza akayimba kaba kagenda mu maaso nojogera nti kafyu gyali oga bajjeko muzinda juma weegonze ng'olubiiro lw'omuchayina okitegedde tumukoonga ensawo y'obumonde mpola mpola yani yenasiteboard Ssenga naawe kakati Ssenga abaana sokakkaneko wansi wano kale akantu ako kafunyise ku buzi okamuliwe ine Mungu yajjirwa bannange olumbe luba ng'ani amanyi nti nate nti n'ennyindo naye neefuna enkofiira Mungu taata nekyo sigale edda nali manyi nti buno era ng'oggyeko ekyo manyi wabeera advantages ne disadvantages zibeerawo naye kaakati ate ekyatuyambako ku masiki ate okyagula lipusitiike twabiwona taata twabiwona ate nkubuulire nali manyi nti akaba munnange kaba kamufu naye munnange okeera bukeezo kenyini n'okeeripa bwibwi twajjiddwa ebintu kale Ssenga amaliriza Ssenga abaana ogambye adivane disadivane Ssenga abaana oli otya mukwano waliwo abatabadde banju
kati bategeeze bataata bamaama bajjajja bakojja baani bonna obategeeze nti oyo ye wa sebo ngenda kubategeeza bategeeze. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bali nakuwa basa na inakuwa dedda mu nyumba. Go TV. Bakojja bajjajja abagenyi baffe mwenna omwami wange gwe nnonze mu bandi ne mutakubangala abaze ne dokita kulw'omwana wange Nakato Rehema abange engalo z'omulongo Rehema Nakato Ssesimba gwoyogerako ulelogera ku Nakato ono n'aseka oseka kikati bannange tukubeko mu ngalo ez'omwana waffe Rehema Nakato Ssesimba senga abagambye nti oyo yamutwala ku lulwe weewaawo kati senga bwe kibeera bwe kityo sooka bakubeko ku kifaananyi ate okomewo eno mubuuze senga tuula bakoche kutiya manya ekifaananyi naye ate teri kirungi era nga tiya gaasi nga tebamukubye gwe nedda ali feya atya anti amukuba ne gwe bamukuba mwenna abasiiwa senga Sanyiso balaba basebo. Kale basenga. Sanyiso balaba nnyabo. Era de basebo. Era de basenga. Sibe mutyando basebo. Twabafuna ensiba nga muzze basenga. Muli mutya. De tuli basebo. Era de banyabo. Siyinza bajjukiza nti balina okufukamira ku muzindaalo bakimanyi. obadde obagamba obadde okisinyako businga. Nze mbadde neegenda byange kuba bakimanyi ekyo. Mbadde nebuuliza atya. Nadi lwakuba oli wabadde afukamidde olwakafuuvu naye nga badde afukamidde. Nze mbadde manyi nti oba muwanvu buwanvu ng'afukamidde n'asigala nga muwanvu. Kaakati abo banyinanze, kaakati banyinaze, kati ate kambasabe nga bwe mumaze okulamusa ate mugende muntegekereza oba otawammwe. Abaviira. Senga kamwagana. Senga oli wakale eno naawe. Totyanga okwo. Okaziza kati bafiku barakallah kala yamboka eyo naye erwa ene myufu yamboka yeye kuba nerimbalimba ojibuuza segirinya waye yeye kuba neyerimba nti bankubye balimba bulimbi ono musajja dokita kyekisookera ddala wayi dokita wahabo waje ow'ebitabo ow'ebitabo abange mukuba engalo dokita w'ebitabo ejjuma tamale litamali sebo taata koma naawe kimmala ne bw'otagenda mbingi ate waliwo dokita ate anoga omwetango badde ngenda okuleetekera naye kantuule kubanga kwetegeredde nti ono omwana ateekwa kuba muyivu omanyi ffe tubasoma regional bwe tubadde mu nnyumba eri ewaseeka omwana oyo kyakoze kyatulaze alidde mwanyi n'azirirako ebikuta nemanya nti oyo bwete building food olaba ebikuta bigimusa mwanyi oyo agenda kugibuka oyo zibulabye kyagala kulimba bantu bali myaka gyabwe okola eki engalo z'abaana bange abaana gyebuli yenzentanonja kugoberera okulabya kigayeddiyo omwana nja kufukirira okobesanyunga kwiro enabongo tabuura togabange nengaifira tolinagonamya omutima gwange mubategugumba engalo zange simba mwana wa
Corina. Nabagala kabina kuna Corina. When I'm a nigga, I got a kukufuna. I think I never fell about the 15. Get ready for the one. Otukola bikore so sexy. Yamali binyuma estari kweli. Otukola mobile so nakifanyalula. Pansi atangalo. Bali mangereka. Aye bansi tamaisharu. Bravo. Zanyira. Bisigande na futa. Ndala ishoka na baba. Atakari takafuna. What if I tell it to you that I love? Tianza mchana we do that triangle. Do like to do. Odi dan dan oma bami jo. Tekirize nuko peke mambo. Agaba sikipizi. You make me shiver. Nakupenda. Bring your body closer. My lover. You make me shiver. Nakupenda. Bring your body closer. Temugenda abaana bano bakoze bulungi abala bagenda ne batuuka bazira ne baagala obbawo ebifuba mwebale nnyo naye mwe mukyali baana bato etukuze njagala seeko ono okuuma dokita ng'abo abakyala bonna bayivu okubakuuma ono alina obukotyo taleka sente za kamenza zokka amuwana zino ezeeno mpolampola abaana bange mukwateko musamba weezo temugwagoberera muweeyo anenge taata ekirungi kamulabe ekirungi bundi ekirusi kitwale musinzizo ndabadde ono awaddeyo ka 10 aletako n'enamba ey'essimu sebo taata wange nze ewange tegasobola okujjawo era mukomawo kandewongere tebasobola mama mugende abange engalo akajanja mukomewo You know I feel a vibe, it's a vibe, so baby, why the problem? I know you like it. Shorty make a boom body, from my body. Let's make a boom That's what my baby said. You make me jump like kangaroo. Talking about is what you do. I'm a baby who can't come here. Jump on my young one. No go to Muwala. Jump on my young one. That's what my baby said. Oleko kumira ku GTV omulabi waffe omulungi obadde mulabi mulungi nno okuva gye twatandikidde paka eno gye tukomekerereza naye nga tugamba nti buli lwa Sunday saa 10 paka saa 11 tujja kubangako nga tukuweereza ebintu ebyenjawulo mukwano gwange twagaye tukola ku buli kintu kyonna kasita kubeera mukolo naye nga mukwano gwange ekifaananyi ekyo kyolaba okubanga kirabika bulungi nnyo nnyini ddala tubeerako ne producer waffe ng'ate ye kameramaani waffe era
Jamiru abeerako nnyo nga wanatereezaamu kino kiganyi kino kikoze bwe kiti naye n'ekirala bw'oba olina ng'oyagala munnange okubeera nga tujja tukwata omukolo gwo oba tugwogerako oba oyagala kuleeta wano ku GTV ojja kukona ku nnamba eno wammanga nooti 752 61 64 nooti 5 nooti 752 61 64 nooti 5 oba 0708284750 0708284750 obadde mulabi mulungi okuva yonayina gye twatandikidde paka omukolo gwaffe we tugufundikidde kansubire nti nofunyemu ekyokuyiga era omukolo gukunyumiddwe mbadde omwana ow'enkima Nagawasaadi nange omuzira mamba Nankya Sharifa tubasibulidde wano olwaleero tusinkane Mungu nga tukkiriza tubasibula n'ekiramusa ky'ekitiibwa nga tubagaa nti nno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.